economy okula omwaka oguwedde era ekulidde service sector yokka as a subsector ekulidde ku 6.2%. Olina okukimanya meaning kati percentage endala agriculture nejjaawo nayo netwala 5%, then the construction sector or manufacturing sector partly era etutwaliramu ffe ng'aba real estate. So agriculture era mubaddewo emmere, ebyokulunda, ebyennyanja ne industry kati nayo netuyamba nekula ku butundu bwa 3.9%. Kisobola okweyongerayo. Lwaki mbawadde background ye tusobole otegeera nga tetunayingirana mu budget ye tukula tutya. So nga sinagenda mu kye bayita macroeconomic indicators ebiraga nti eggwanga litambula mu maaso, njagala tuddeko emabega tukuba ekifaananyi ekya budget. Nga bw'onookeera n'okola budget, akubala ne Uganda tetera budgetinga kibeerawo kyekimala. Government budget gye yayisizza, those are just estimates. Esuubira okuspendinga okusaasanya $5.2 tena zifuna tewakulimba nti ka government lwaki yatuwadde ssente erimba tena zifuna tugenda kulaba bulabi bwetya bweteesetese okola ki. Naye ebyokusaasanya yabikoze ki? Yabitaddewo nti kati urbanization and construction ngiwadde $1 billion zinza obutalabika. Era mubeerewo nti mukimanyi nti n'ebyaweereddwa percentages ku budget ebimu omwaka gunaagenda okwetoolanga ebimu tebifandingiddwa. Kyobola olumu oluguudo baluteeka mu budget ne baluma ssente. Lwaki? Tebafunye ssente ne balupushinga. So ekyo kitubeera emabega. So that is the budget, the context of the budget. Government yataddewo $52 trillion to spend, tenazifuna, esuubira busuubizi kuzifuna. Era kyetugenda otunuulira. So biki ebitambuza economy okutambula okutuuka okulaba nti ekula? Waliwo kye tuyita emiwendo gy'ebintu, inflation and interest rates. Nga fe abana business olina okukimanya nti emiwendo gy'ebintu bwe girinnya gitu-affectinga. Abamu tutambulira mu loans, especially za commercial banks. So tulina okumanya zibadde zitya nga ziyamba economy. Ola loan nga interest eri waggulu ate n'ebyogenda okugula ng'emiwendo giri waggulu kitegeeza ogenda kukolamu kaloosi. So omwaka oguwedde inflation yali mbi nnyo. Mwakirabako abakulu nga bajja bagamba Ukraine, Russia bwe balwanya amafuta tegakyajja. Naye ate mujjukire amafuta tetugajja Russia. Naye waliwo betujja e Ukraine nga wheat ne edible oils, ebituyamba okola sabbuuni, ebituyamba okola butto, ebituyamba okola ebintu ebyenjawulo. Amafuta tugajja mu OPEC countries, ziri wano mu Africa. Naye nazo balaba akatale nga speculating nti European Union, Russia yesinga okuguza amafuta ensi yonna. Era n'olwaleero ng'olutalo lutojjera, Russia buli lunaku etunda $10 billion mu mafuta mu nsi za Europe. Kuba wakozesa gas. Gas era ayambako okukola ammonia. Ayina ammonia ayamba okukola animal feeds. Netherlands balunzi. Kati beetaaga nnyo Russia n'okusingawo. So embeera bwe yali baspeculatinga naffe ne bitukako. Mulina okukimanya nti n'abantu abalala abasuubuzi wano mu Uganda balinda kye bayita zaavugiddewa. Kasita bawulira anything coming up nga baspeculatinga. So inflation y'ebintu ebigidrivinga. One, olutalo lwatukosa, n'ekirala twali twakava mu COVID, ebintu ne byesala, abantu era omuntu sabbuuni yaliwo naye Bidco ng'egamba tetulina imports ezimukola. Omuti ne gugenda ku mutwalo. Nzijukiramu awo butto lita yagenda kugumu kitundu. Abamu tuvuga kakaaga. Ng'olwaleero kakaaga 10, kakaaga 5, olw'eggulo kakaaga 7, olw'enkya something like that. Kiki tuyita inflation. Emiwendo okuba nti gyeyongera gyakosa nnyo economy n'enfuna. Gitya nti kanso yali ateekamu amafuta ogende n'amaliiri kuba kati kanso mu business model y'essebo client bamutwalira bwereere okulabako obulabi. Nze wano siimyewo ku kasababu kaffe lita yaffe n'amaagi kubye n'angaba siimye. Naye kati yali yeetaaga gumu kitundu okugenda n'amaliiri mu context ya real estate. Nti kati mate oyagala okutunda atwale abantu balabe amafuta geeyongera ne gamukosa gatya. So that's inflation.
kukyalo yakosa economy noyasanga nga oba twakendezaamu okutwala ku kooti ez'ewala oba oli awo kyamukosaamu mu bibalo bye n'atabagamba, but that's how it affected us. So kati gasseemu gali mu Nyalwenda era gakyali waggulu nnyo bakati okuleeta abantu bagende Namaliri bagende Masaka bagende Balabe kikosa era gwolina okukimanya nti emiwendo we girinnya amafuta we kati gitukosa gitya. So coming back omwezi oguwedde twalaba emiwendo gimu nga gikkamu era amafuta n'eddala amafuta mpozi n'ekirala nga onoogamba omuntu ebyenfuna n'emiwendo okweyongera. Uganda tulina ebintu bibiri. Buli lwolaba ng'emmere n'amafuta nga byeyongedde bbeeyi, emiwendo gy'ebintu byonna gigenda kulinnya. Amafuta ge galeeta emmere okuva mu kyalo okuleeta wano. So n'omuguzi oyo n'awalonya omupeerereze ng'ali mu mmotoka muna agule ali ku lita 5 z'ayokya zisiimyewo omutwale ewala. So I really wonder how the business model is eya Century era mwebale nnyo. I really implore you abamu bagamba oba ogenda 15 ogenda okulaba oba sekyo olabira wano ku TV nti kati zeezo plots ezo ziriwo era n'ebyapa bibiri, but you take them to see and they don't even appreciate. So ze njagala mwekubireko mu ngalo ozi n'ekyala ne council n'abaana ababeera mu field muli baana balungi nnyo gamba wano tusiime tugende ewalala tugende era ne bagenda. Bambi thank you so much era omulimu mukutwale mu maaso. So ekirala kye twayise cost of money, buli business yeewola. Commercial banka zino eza bulijjo zitunda ssente. Buli lwoteekayo ssente z'omu banka baziguza omuntu, ekyo olina okukimanya. So it's what we call the loan label funds or the loan stock. Buli lwadepositinga kyowala olumu ogenda ku ATM nga network eri wansi banka. Ate kati mu Uganda waliwo ekyo ekizibu. Omunauganda banki nga leero saa 6:7 nazikima. Kati banka bw'eba egenda zigaba erina okulwana ennyo kulaba nti ssente z'omuntu ayinza obankirira mu tawuni n'atukenako awa n'aziggyako. So savings, so cost of money yali high. Lwaki bannayuganda abamu tebasasula? So twalaba nga banks zirendinga ziwola ku 19.3%. Ssente ezo nnyingi nnyo ku muntu akola business. Buli 10 kyotwala oludizaako olutundu 19 ku buli kimu kyekitegeeza. By the way, in the whole Southern Africa, we have the highest interest on loans. Commercial loans are paying nnyo. Waliwo ensinga China ziwola ku 0. Zotwala z'okomyawo. Oba mu myaka emeka Japan yali erendinga mu negatives weewola 10 Japan COVID yabakubamu katono, but then they went actually to 0.1. Naye balinga mu negative 0.1. Actually negative 0.01. Japan abantu bagamba oneewola uneesagala sente. Are trading money in Japan. Uganda olinaga muntu olina abakusemba ekikamina ziriwa onoza ssente kanso jangu oteekeko ne bakubya amasimu. Why? Nakyo mukyebuuze. By the way, why interest rates ziri waggulu? Because banks don't lend the poor. Poor people are very risky. Jukira ne ssente banka zituwa si zaffe za muzeeyi yazitaddeyo kati gwe bakuwa n'ogula. Gamba mukyala wawe wajja bagambe nafiira ku lyato. That's how Uganda, by the way, iriziza nnyo economy mabega. People don't confidently lend you money. Era tubona ba commercial banks ziwola nnyo gavumenti. Esasula. Oba myaka emeka esasula. Oba mwegala zisizina wamunsi bamukolesha. Munsibe. Era tugenda kulaba awo gavumenti eyetegese okuwola ssente kigenda ku affecting nnyo ba private actors. Kubanga bagenda okugenda mu commercial banks nga ssente eziriyo nga za bbeeyi. Interesting eri waggulu. Why? Government has picked 8.2 trillion. Ezeewoze. Actually they're going to borrow 3.5 trillion okuva mu commercial banks. Era ziriyiza kuwaayo ssente. Why? Abannayuganda bali very risky. They are risky borrowers. Omuwa najjako essimu immediately, so they are not confident. So olakubuuza lwaki interest zeeyongedde kyekyo, because walibadde olaba banks lwaki zibeera ne interest rate y'emu ate nga ziri mu competing. Others they will have lower, but they find the curtail when it comes to lending.
Next slide. Mpozi n'ekirala ezo interest tulina okumanya nti banka enkulu yezigereka yayongezaamu n'eteeka ku central bank rate yali ku 10%. Kitegeeza ki? Banka zino nga mwe temunatwalayo ssente kuba Bannayuganda bano nnyo abakola ki? Abasevinga. Nazo zigenda ne zifuna looni okuva mu Bank of Uganda. Bank of Uganda buli looni n'egamba buli 10 ky'otwala ogenda kuza 10%. So that's how it comes. Tudde ku exchange rate. Tuli ku bintu ebindicatinga economy nga bwekula. Essente engulira z'amaanyi ennyo mu byenfuna byaffe. Buli bwe tu decreasinga exchange of forex stock ng'eggwanga tuba mu katyabaga k'amaanyi. Kyokka omukulembeze era teyavaayo n'akendeeza amafuta ogateekako subsidies. Why? Kubanga kyali kyagenda ku affectinga dollar. Kubanga amafuta gano n'ekirala ga affectinga forex yaffe. Kyekintu kye twasinza okuimportinga. Buli mafuta g'olaba oba ga diesel oba ga petrol tugaleeta bulesi mu ggwanga. Ate tugaleeta through port Mombasa. Okuva e Mombasa paka Uganda gagira ku kkubo. Bayagimba ebizibu ate ebyo tukyalina. Why is it that we are having a highly low economy? Tuimportinga mafuta gajja na kkubo. Okuva e Kampala okutuuka e Nairobi waliwo kilomita 10. Okuva e Nairobi paka e Mombasa waliwo kilomita 10. Kitegeeza ogenda kozesa kilomita 10 4 to going to coming. So era abali mu exports awo kati muli mu real estate importinga probably cement, glasses, tiles, yes kapekeze muwekuba kati clients alternatives baleme kugenda ku importinga bintu bigenda kubaleetera ku spendinga nnyo. Probably they can get, but there is also those styles sinungi. So exchange rate, Ugandan money remaining a bit stable against the other currencies. Negala dollar, lwaki tukozesa dollar wali kimanyi nakyo kitu kirungi okukimanya. Tukozesa dollar lwakuba nti America superpower. Si bwe kiri. Why is it that the dollar is the major determinant of our forex? Nakyo twala kiteeka kuba kati ogenda tandika osuubula China weetaaga okuwa eza Uganda bakuweemu eza dola. Eza dola bakuwa ntono nnyo ng'owadde eza Uganda nnyingi nnyo. Kyaffectinga economy kubanga oba oli kujja ssente mu ggwanga ogenda osuubula ebweru. So n'ekirala ekyatuyambako okustabilizinga lwaki dola teyanaawuuka nnyo yadde inflation yaliwo, covid yali agenze, twafunayo ssente okuva abono bakadaama memulaba gavumenti yagaana boogerako bakola omulimu gw'amaanyi okuleeta muno ssente waliwo kye tuyita work remittances from abroad. Basindika baweereza ssente mugulire ploti mu ssente ale noozirya mumuzimbire ennyumba noozirya. So those guys recovery economy tourism abalambuzi beeyongeddemu so baleeta ssente mu ggwanga era tugenda kyogerako awo. Next slide. Katugende ku bye tutunda ebweru ne bye tuleeta the external trade. Kikulu nnyo ng'era ali mu century focus okumanya tutunda ki ebweru bw'eggwanga. Uganda tulina kye tuyita exports era tutunda ebintu ebiweereza ddala $1 billion 4.2 omwaka guno oguwedde bw'ogeregeranya n'oguli ogwayita. Kitegeeza nti twayongeramu ku bye tutunda ebweru by 35.5% era nga tutunda gold, tutunda sukaali, tutunda ebyennyanja, tutunda n'ebijanjaalo. Mpozi n'ekirala olina okumanya tulina no export earning. Tutunda ebintu nga tebyongezeddwako omutindo. Batwala sukaali, batwala gundi waffe nadda wano ne tumunywamu nga Nescafe nga ffe tutute coffee beans. Ebintu ebyo nze omulembe guno ogwa century gwe bawadde platform oba olinawo tugenda kufaultinga government badly mu slide eziddako but bino bibeere at the background of your mind. Tukyali nnyo wansi, sukaali ebyennyanja tutwala bibisi ate ne bali ne babyongerako omutindo. That's how we lose money. So next slide.
Enaku eri wano mu bye tuyingiza, we are a big importing economy. Actually mu Uganda importinga n'ennyaanya. Naye ne mama Natali mali wali zivunza na zizole zigulangula za South Africa. Popcorn ngula wa America. Omwana they sell American popcorn. Abanayuganda ne bamugula. So olina okutunuulira ennyo Uganda imported goods twayingiza ebintu mu ggwanga bya buwumbi obwa $7. Meaning that is what we call trade deficit. So tutunda ya 3.5 tutuyingiza ya 7. Meaning that is that kitegeeza tujjamu nnyo shiringi yaffe okugula ebintu kwenebwe tugulisa $1 ate $1 tuba tumaze ogiwanyisaamu. So that also affecting the economy obutakula emirimu tegibeerawo and stuff like that. So you really needed to know that as well. Next. Esente zayingira mu ggwanga mulimu kye tuyita foreign direct investment. Bamusiga nsimbi, abakozi ab'ebweru abo bakadaama, work remittances n'ebyobulambuzi byatuwako ssente. Foreign direct investment in Uganda zaali obuwumbi 1.5 billion omwezi gwokuna we gwatukira. Workers remittances increased. Abakozi abakolera ebweru baweereza ssente mu Uganda. Zino zijja zitya ng'ogyeko okuweereza ba relatives baabwe ne government ebafunako ssente. Because emirimu gye bakola eri bwe babawo omusaala, part of the money comes to government of Uganda. Era government eyagala nnyo abaana bagende ebweru bakole because it gets a lot of money. 1.3 billion US dollars nga zivudde mu bakozi abakolera ebweru. Era omukozi akolera ebweru wa mugaso nnyo okuboogana ku TikTok. But she's sending a lot of money back to the country. Chanaku nyoto lumu tezikozesebwa nga bwe zirinakola. So ndowooza olaba compared to last year baweereza just 1.1 billion, but the other year, this year baweereza 1.3. Ekyo kiyamba okustabilizinga forex oba enfuna yaffe eya dola mu ggwanga. Next, tambuleko speed. Kati tudde ku fiscal performance. Gavumenti nga bwe yasaasanya ssente n'okuyingiza. Omwaka guno guggwako olwokutaano. Gavumenti yagamba Uganda Revenue Authority mu ejje gye muli ebaggyemu trillions 27. Bakwata 25. Naye bwe basomera budget mu gwokutaano, bwe bamaliriza budget, URA yali yakakugjamu obuwumbi obutabalika bwa Uganda 21. Era basuubira nti olwokutaano bwe bajja kuba bakonye 25 trillion. Banaye bwe bali kusasula musolo. For the first time URA was proud. Bakola targets zaabwe. Because they were given a target, ne bagihitinga mu mwezi gwa mwenda. So that's how government made money. Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa Katwe okumpi ne Dayali. Bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai, Menyeki Ndekeki. Okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78. Ffe banno aba sonezi kapeti walodi ffe tuliko. Victoria School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Ensi ezitasasulirako ddala mu ssolo mu Sub-Saharan Africa. Era amadde essuubirawo ngalo. We don't pay tax. Tuli ku 13 kitegeeza ssente zonna ezijja mu ggwanga only 13% comes from tax. Era emisolo gyonna gijja wa kanso kanama abakozi b'omu sentare bokka be batakisinga. There are a lot of many Ugandans abatasasula musolo bali outside the tax bracket. Si kirungi nnyo ng'era eggwanga. So kituleka wange eggwanga domestic revenue kituleka nti tuba tugenda kwewola. Kitegeeza ekintu ekirala kisigadde mabanja era kyekiddako awo. Next. Omwami ayogeddeko okuboostinga household income, okwongerako ku byenfuna by'abantu abo bawansi aba bulijjo. Waliwo gavumenti neereeta ebintu, yaleeta skilling Uganda, neereeta youth livelihood program, neereeta emyuka, ebintu bingi, interventions nyingi, naye obuzibu tenacekinga obuli bw'enguzi. Ebintu
tebitambudde bulungi era abali wano abatukiikirira eyo sente balizippa. Nze era kansongera kwesa platform eno. You don't need to have 200 billion okubeera happy. I mean, wozikoze it's okay, naye ng'ozibye ddala ate nga abantu bali kulafubana. So for stealing money, however bagambye waliwo kye bayita parish development model egenda kumiruka, banaye mugende mujeyo sente ezo, temuzireka. Mukozesa amagezi bano mujjano kansaba mutuule mukole projects mukole muziwandiise mupikinge those monies. Kati bwabalaga bazirya baani muzirye. It will be better that way. So organize yourselves. Go in omuluka kova neguwa wa town, please make projects esobola okujja mu sente. They are saying bagenda teeka mu 1.1 trillion mu parish development model. Balina framework gisomeeko kanso n'ekirala era nga gwe ali mu central atudde ettaka client mugambeko ku parish development model. Naye namaliri gyozze olaba chairman ate olumala omulala olabe n'owomuluka olabe kiki by'osobola okukola. Ojabuya nze nyagambe yeye nze ndi wa people power nze ko bingamba so naye ojabu kimugambe. So that's how we intend to boost incomes. Next. Kakati omwaka guno gwe tutandika olwokutaano gavumenti bweti bwerowooza okufuna sente kyetwayita domestic revenue mobilization. Gavumenti egamba egenda kunoonya mummwe trillion 29.7 bana trillion wowozirese nga bwetaano obusingira line paka Mombasa ng'okozesa Jinja Road n'ogenda Busia. Trillion 27 zituuka ng'ozipanze buuti nga wono opanga sente. So imagine kati kyolina okulowoozaako ze bakwagalamu si lwampaka naye era lwampaka. So government intends to collect 29.7 trillion naye ku zino 27.4 ze bayita tax revenue musolo gugwabuwaze kasaba kulabamu omusolo ojja kuwa. Then 2.3 billion zigenda kuva mu kibayita non-tax revenue. Non-tax revenue eki passport eweddeko, driving permit eweddeko no renewing nga ogenze n'ofuna endagamuntu bakubye ekipapula obadde ovuge mu payasejalawo n'oyotera mukuba nakuba ekipapula kya 10 because then non-tax revenue zibeera fines zibeera mandatory fees ezo gavumenti esuula egenda kubanya ebipapula olwovuga ngaomuntu ogigize bulungi nga wakuba because that's the target. So ekyo kijja kuyambako okuleeta tax GDP ratio to 14% from the 13. Kitegeeza ki balowooza nti bwe bakola domestic revenue mobilization bwekyo kijja kuyamba economy okula, kijja kuyamba eggwanga okola ki okwetengerera. Manyi waliwo etteeka lye basayininze betuliyita lye balisayininze basayininga World Bank erimu baaha, IMF erimu baaha, waliwo abadde batuwa ssente nga ba USAID balowooza nti ddembe lya buntu bathreateninze batweweredde obutatukombya ku kasente. Era naye mubeereyo nga mukimanyi however government egamba ejja kwogerezeganya nabo. Naye ate n'ekirala omuntu wajja nga mubeere mugambe no mu Africa era mulimu amawanga 33 agayisa etteeka bwe lityo. Naye era abantu bagendayo abatambuzi bakimbuuza nyo what's your opinion about no ebizibu bya Uganda actually tebiri ku homosexuality. Kula bukyawe tukuze eggwanga batulinga na corruption so kati bwemule nemwaba ateka 90 almost 90% abantu ba Uganda babeera mu byalo nebyo bimwogerako tebabitegeera. So nze mbadde nteesa gwe jangu labagolera z'ogenda nembeerayo. So ate mu tuyiga okubeera open twebaza abateeke omukono ku tteeka abaana baffe bato. So we think so abantu era batiddemu nti sente ezo tunazifuna katulabe. So basically that's how government plans to get revenue. Ogenda asasula omusolo paka ku 29.7 trillion. Sente ezo nyingi nnyo. Gavumenti egamba eteeseteese okwengeginga okwogerezeganya n'abasasula omusolo kubanga nabo beeteeseteese obutaguwa.
banyiivu because they want to use ICT kabalo kye bayita IFRIS ogula ebintu baliwo kye bayita IFRIS is it's an internet enabled or generating ne bakuwa receipt ne capturing yala emaze ofuna sente so Uganda egenda kukozesa nnyo ICT okufightinga tax evasions tokyasobola kuwandika buwandisika receipt awo oguze ebyennyanja kale ka receipt era kanso ojja kukyetegekera somehow bayinza okujja I'm sure they are seeing how you're doing and how Century is doing. Bayinza okugamba do you have influence because I know you're a very good tax compliant man wetegeke osobole okuba nti tebajja kuzingamya mirimu gyaffe. Then also they want to rationalize tax exemptions. Rationalizing tax exemption kwe kutunulamu okulaba waliwo wano wansiga nsimbi babawo ettaka babawo amazine emyaka 10 nga tebasasudde musolo kibadde kitanye economy aba bulijjo tofuna yadde so begamba they are going to rationalize tax exemption balabe ani gwe bajjako omusolo ani gwe bakendeerezaako neddala abo abamusiga nsimbi but baagala ku improving ne revenue leakage amasajja ababba omusolo gamba kati container nkusonyiye which is not good. Not at all. So, nze nja kozesa platform eno banaye let's hold government accountable. Omusolo tuli kusasula naye kutugasa ki kuyambye kutya economy bwe kityo. So, next. Misolo ki gye bataddemu? Banaye tewali misolo nnyo mipya gye batadde mu budget eno. Mpozi balina proposals n'ennongoosereza mu misolo egibaddewo. Era tugenda eyo nagamba baatadde omusolo ku mafuta baatadde omusolo ku sky nedda there are no so many new taxes era tugenda ziraba most diapers ez'abaana zinappi ezo zetubakusiba bazitaddeko VAT ka 10% era ogendagendayo nga beeyi yeeyongeddemu n'ez'abakulu simanyi kigendererwa but ogwo omusolo gwe guli beers but I prepared a presentation eriko emisolo nga wekigenda okutambula. Next. Debt ebbanja ani atalinayo bbanja private debt wano ngenda kwogera ku public debt temubanjibwa banayenze bamanja kati mulimu mulowooza nti Uganda bagibanja abantu ba Uganda baba banja. This is what we call, actually Ugandan's private debt is way bigger. Buli household erimu wakiri wajjayo ekibiriti ebamanamu wakisasula obubanjibwa somehow obubanjibwa loan saako Century tonamalayo iwakubanja. The same applies to this government as well. However, yo tujja ginenya engeri gye badde accumulating debt. So bannayuganda twegendereze how we are borrowing. Because nekirala onoba ogenda okwewola be investment ready. Wawolo ogule ploti musenji gigule. Naye weewola million 10 kati n'okomayo waka n'ogamba sitati. The day is today. Ogenda kulya ekyennyanja tetugenda and that's how Ugandans are using debt. Bakusasule bwatyo kubanja byewooze. So basically ebintu ebirese nnyo bayilayo nga tetukula twali badde tuli middle income abantu tebakyasobola amabanja gabayinze business ne zigwa. Gavumenti gye mulaba bagibanja trillion 8. 8.8 trillion is in debt. Kitegeeza batubanja billion $2.1. What does that mean? Ebanja lyayimirira as at December last year, meaning otwatuse mu Gwokutaano wano nga actually by the end the debt is projected Olwokutaano our debt will be almost 8.9 trillion, equivalent to $3.7 billion. What does this mean? Esente zembagambye wali bwe zigenda osaasaanyizibwa, that slide is there. Tugenda kusasula 17 trillion kuzira 29 trillion 17 zigenda kusasula interest ku mabanja. Si banja nti tulisasudde but amagoba. Era bannange buli kyomugendo wayiwala nga tusasula wali abatulega siba. You can imagine. So tetuli bulungi nga economy. So kati real estate kitulekawa, meaning somehow going to affect the purchasing power ey'abaguzi. Era nze ndowooza mugenda kujja ne interventions
mwogerezeganye n'abaguzi baba basobola okusosolako 90% n'atulaga commitment, let him pay. Yeah, let him pay because the economy is not doing well. Tuba tayari na misolo mipya. It's because we were going to just deepen the tax base. Bali ku taxing omuntu y'omwoyo. So atenga abakola mu Uganda batono kubezaawo abalala. So public debt what we need and kitegeeza kati IMF ne World Bank waliwo kyetuteekamu wetu zoninga mu kyetuyita debt distress or debt sustainability twagiyisa tetukyasobola kwewola. Mawera nga ng'olagala okwewola naye nga amabanja g'olina ye Uganda. So we are at 48.2. The threshold is 50. Meaning to where actually we hit a red flag. Kati kwe tugenda kati ogenda okwewola basesinga credit worthiness ne basesinga ne pending loans. Olagala kwewola waliwo abakumanya babanya meka central ekyakumanya nekta kwe tokyasobola kwewola. State kyetulimu eyo wetugenda kati mu World Bank ne IMF tekyasobola kufuna kyetuyita concessional loans. Katufuna kye bayita non-concession loans ezitaliko agoba naye nazo tekyazisobola. However amawulire ag'essanyu yatenga gannaku bakama banneiba baffe Rwanda ne Kenya bali bubi ate nnyo mu debt. Kenya tekyasobola kwewola. It surpassed the debt sustainability threshold eri ku 62%. Yeewola okola standard gauge railway mpulira baagala twala mwalo but Abachina be bajiwola. Omanyi omuchina si mulungi muna business bw'ojoseka ajja seka kuwola ng'atwala. So they're even saying the Entebbe International Airport mbu enzoba yali omusingo ogumu ku bintu loan gye twewola. So we are not good mu mabanja ki affecting economy kwa sali zona zetugenda collectinga tugenda ziwaayo. What does that mean? Omuntu ajja mu century, is he still having the capacity to buy land, to expand, or what to develop? Katoke yaguze ploti to develop, so he needs a loan. Era nze nja kusaba council nga tubaguza amataka tubaweeko ne options eza projects bagira balundirawo bagira balima something like that. Next, kati government kuziri sente zembagambye ezigenda okufuna bwetese okuzifuna. The resource envelope, especially on revenue mobilization. Government etese okujja omusolo gwa 29.7 trillion ng'eyita mu ngeri eno. Esooka 27.4 zijja kubeera tax revenue, direct taxes. Ekyokubiri 2.3 nane tax revenues nkugamba ekipapula passport ekwako permit n'ogirenewinga basuubira collecting such monies. Then tugenda kwewola domestic borrowing. Kati tukyasobola kubeera naye ate kukyali inevitable. We are going to borrow 3.2 trillion okuva mu commercial banks. Meaning ogenda mu centenary bank ng'omuntu wa bulijjo nga tukyasobola kwewola. Lwaki? Loan portfolio mu banks zonna eza Uganda ziringa nga ku 7.2 trillion. Government bw'ejja neewola almost a half egenda osigalamu. Private sector tesobola kugyewola ntono nnyo. Kwaba abasajja abeewola billions of money to bring their containers also to fund. Budget support, katwalo kyebayita budget support. Amawatu waayo trillion 2.8. Next. Then external financing for projects. Tugenda kusasula projects kuzine sente zetugenda okufuna 8.3 trillion zigenda kusasula projects. Naye kwezo tugenda kufuna 3.01 trillion from grants. Yobola lyetteeka abasajja abatuwa grants bebo ba USAID. Tusabe babeerewo eno endogezaganya batuwe ku ssente. Then appropriation in aid collected by local governments and will be amounting to $287 billion shillings. Domestic debt refinancing tugenda kukozesa 8.4 trillion okusasula amabanja agwera partly. Next. Kati that's how slide esimanyi oba nnungi naye eriko the overall government expenditure.
waliwo omwami yabadde akiremerako nnyo how budget appropriations bwe zaagenze. So ke tulabe total wansi ziri 52 billion wansi grand total ze basuubira okusaasaanya, naye nga zigendagenda ku ki human capital, ebyenjigiriza, ebyobulamu byatwala lion share oba byatwala ekitundu ekisinga obunene, almost 9 billion. Kati wano waliwo kolomu ya government, wali nawabeerawo external, meaning government yeteeseteese. This is actually where I want us to pay attention. Kati lwolaba kolomu ya government, that's the bit of government to spend. Wano wali kolomu ya external esuubira busuubizi kwewola sente ezo etuukirize toto yaazo. So wanoolaba nti oluguudo walutaddemu nga teruli financed, meaning government yasobodde kufuna sente ezo from external sources. So government sente zeri sure era ze zino muziraba wano, omusolo guli 25 billion. Nitusuubira okukozesa omusolo gwaffe okufinansinga bino ebyaffe, naye ate bikyaliko amabanja wano wansi. So but tusuubira okwewola some money okufuna total ne percentage. So very quickly, government, ebyonjigiriza, ebyobulamu, human capital development, billion mwenda 18%, tundu 18 ku budget. Government security, kati kituyamba ki nga abasenkyali wabeerawo human capital development. Kitegeeza akasomero k'ennamaliri, maybe n'eddwaliro ly'ennamaliri, health center tuyinza ofuna eddagala, omuntu agulayo ploti n'abeera assured nti wajja kubeerawo transformation y'ekitundu. Era nze ndowooza ng'abasenkyali, let's go in these discussions tukoline government accountable. Mwagamba otuteera sente, kati ffe tulina development ezirigenda mu maaso ekawuku, mutuyambe mutukolere ABCD. Era n'omuntu omugamba wali wagenda kubeerawo ekkubo agula mugumu. Next is governance and security. Waliwo ekyabadde Kasese, innocent souls zaafa, mpozi n'abalabye amawulire ga NTV olweggulo, mwalabye tawuni y'Eshasha. Tawuni y'Eshasha, it's the next border for Congo, bagigala 2 years ago. Omanyi tawuni nga lockdown bwe yali bwekyo. Why? Ba ADF bali bayitawo town, like ng'ono bakyali wajjaleeyo ng'amaduuka amagale tewali motoka eyitamu n'abantu babeerawo lwa. So that's what happens when there's insecurity. So twebaza Katonda nti akyatubiseeko akasubi naye waliwo era n'etteme ligenda mu Masaka eyo, you know. So era ng'ogenda okutunda omuntu project byogerako ne ku security y'ekifo, bino bye bisikiriza abantu wano. Era omuntu aliko ne wakyamaanyi council tajja beerayo mu field kwongerako ttaanya nabe, but we are hopeful ekitundu kibadde peaceful. Era crime rate y'ekifo kino musigire ne ku percentage ya crime rate wa maybe esonde nabe tetu era bw'oba ogula, we really assure you. However, security ejja kubeera ku ggwe as we wait. Kijja mewa that confidence nti abantu baligulamu ettaka era balungi. Integrated transport infrastructure and services, omwami akyogeddeko. Twetaaga connectivity, masanyalaze, mazzi, luguudo, ebyo omuguzi alina okumanya. Ngamuno munaye budget gye basomye tukkiriza nti amakubo negati bagataddemu era batusuubira otuwayo billion 4 okuga developing. Agamu gagenda kubeera gamaaramu for now, agamu gagenda kubeera gatama. Now look at Masaka. I'm seeing every time I watch TV, I see estates development in Masaka essential. I'm so happy. You're concentrating only in Kampala City. I'm so happy, Council, you've also dived into Masaka. I pray you also go into Arua City, Jinja City. Actually, you're in Jinja. You go to Port Poto, Marara, and all the cities. More about confidence. Sijja mawano obudde nnyo private sector development. I want to say kino ne council naawe batadde sente mu private sector foundation. Tugendeyo tulabe what applies to us. Nawe eriyo some grant gy'applyingire. You're supporting young people. There is a big justification here. Because bwe tunuulira payroll yo, it's dominated by the young people. So private sector bwe neeyinayo grant ekikuwe sobola okwongeramu. So you go there. I sit on one of the committee there. However, see urban development, but probably I can ask someone, how can an established company access some funding to develop? Totula genda yo private sector foundation nawe kololo agro industrialization ebyobulimi era nakuleta kamugambo nosobola okugula noyongera balina obusiba okafamu kente and stuff like that. Natunda
ebintu bye bivaamu. Babawaddeyo ssente around 1 billion development plan implementation. Of course wabeerawo engeri eggwanga ligenda okutambuliramu ebyenkulaakulana ebyawamu as well. They have around also 1 billion. Sustainable energy, ebyamasanyalaze oba ebya energy. Regional development legislation, parliament eyo okutuula nabo balina okufuna bawadde billions ziringa 8. Then sustainable development, no, I want to talk about sustainable urbanization and housing. Kati awo wekugwa government erina mandate mu Ministry of Lands and Housing and Urban Development, nebeera ne mandate mu National Housing as well. Era nze ndowooza council we can also benchmark on what is government, what is its mandate this year, what opportunities for private developers in Gamwe, because muli kuteekateeka ebibuga bali kwogera ku sustainable housing, abantu bagule ettaka naye nga mu biseera ebijja fiber za internet zigenda yita, you know. So council knows that we can also go to Ministry of Lands to have a discussion in case there is a maybe sector performance. Sindikayo mu kubavubuka bagende bawulirize, they can come here and tell us what is there. Basically we're paying attention what opportunities are in the Ministry of Lands, because they tujja land titles. So we really need to know what opportunities are there zituyamba tutya, because they're even getting a budget here. Administration of justice, bulamuzi simanyi oba olinayo omusango, but it's also very important to know. Climate change, engeri y'enkyukakyuka y'obudde, private sector transformation, and so many. Minor stake is down here. Ku ssente ezitugenda osoloza 25 or 29 trillion, we are going to use 17 billion okusasula amabanja. Era ekisookera ddala tulina kye tuyita domestic refinancing. Domestic refinancing waliwo abawola gavumenti amazzi, amasanyalaze, you know, they are suppliers to government. Government bagisupplyinga nemala emyaka 2 nga tenasasula. Era nze abakulu bagambo balabako abantu bano basupplyinga government ebalawo nnyo okufuna ssente. Water, electricity, mwawulirayo eddwaliro ly'Entebbe national water kitongole kya government. Eddwaliro ly'Entebbe lya government. Lwaki government eneesalako government? Muli kirowoozeeko. Kati ate gwe n'okusa ekinoomu nga you supply government. So government egenda kusasula 8 billion kuba domestic suppliers abalina areas zaabwe. I'm happy nti sente zijja kuba zize mu economy, naye ate era government egenda zitaxinga. Bakusasula ne bazikima gamba tukusasudde anti kati era tuwe. So they're going to tax again that money. Naye balwawo nnyo okusasula era abantu bangi bava mu business. Olina okukitegeera. Next is interest rates ku loans. Amabanja ge batubanja tetugasasula gonna. Sente zigenda ovaamu tusasula just interest. Naye ebbanja lisigalawo 6 billion. Then external debt repayment. Waliwo abatubanja eddala ebweru. We are going to pay 2 trillion domestic debt repayment. Bank of Uganda ebanja government. Can you imagine? So there is something wrong in this country. Right? So we are also going to Bank of Uganda, then we are running domestic areas, then the appropriation of aid and local revenue. So total newange tusekwezo trillion. Kitutwala wanga aba real estate. Waliwo slide gyenjagala ogendako era kwengenda owumbira ensonga. There is a big opportunity era twekubireko mu ngalo nga secha. The first opportunity is council ogende bulungi that guide the good research sector yaffe eya real estate contributing 7.5% ku GDP. Ku byenfuna by'eggwanga fe abali mu property management, property development, land, everything, bwe tutunda ne tuguza tugatta 7.5 billion kati another percent. Kati bwefuna vali y'eggwanga okwate 7% zeze sente z'ocontributinga. Butya ekisookera ddala tulina kye tuyita housing stock. Mu Uganda is among the countries with poor housing. It's a big opportunity council. By the way, bw'oba oli mu century ng'oteekateeka kugenda, please lindako. It's a sector that is growing very fast and it's a sector that has many opportunities.
abantu mu Uganda tebannaba kusobola kwetusaako mayumba ga mutindo. Era bwe bw'oba marketinga that plot of land, yonna weeri, look at the deficit. 71% constructed out of environment. Ebitundu 7 ku buli 10 bannayuganda bazimba akayumba nga kakagwirawo. Bw'agenda okunywamu n'akakasanga it's okay. Kaba katutte, amazzi gakatutte. That is the status of housing. That is the opportunity for Century. 11% bali mu semi-permanent eyinza okujja ne batwalako amabaati ne gabula tagenda nga mukono n'agaleka n'agenda n'agula amalala n'ajja n'ayongerako. That's semi-permanent. It's only 18%. Ebitundu 10 mu ggwanga lyonna abantu 18 ku buli 100 be balina permanent. Muyaga ne gujja n'owulira buulizi bwayise gabatutte. But for you, you're okay. Such a house, tetuli kwogerako. But kireetebwa ki housing deficit? Over 2 million units are projected okay, like by 2040, tukiriza nti by 2040 tujja kuba tulina 8 million units. Ndowooza mulaba we tuli. Mu ggwanga lyonna eya up to now, we only have decent housing up to 2 million units. Tukiriza nti obanga billion now, what else of far, please don't buy, first wait for 2040. We are thinking to cover up the housing deficit to up to 8 million units. So, tukyayongera okuzitundira ddala. Era economy tugirimu wakati. Look at the population. Buli household ino omwana omuto. Where are they going to sleep? Look at the development. Amasomero bagenda okubeera, amalwaliro, projects ez'enjawulo. Kambasese. The land supply mu Uganda teyeeyongeranga. Council yali gezaako okujoyeza waliwo enamali ewala kalani agende nze njagala kyali waja ate ali mu town ng'olina mugongo boti yawukadde 2 esaani muli babbi nze njagala nga ya mitwalo 5. But these guys are trying out to widen the supply of land. Kati wano mu Kampala okuba caviar supply, land, demand and supply. Century, you've done a very good job. Era tusaba Katonda bwentuuka ku ttaka lyammwe nga mwaleese tractor n'erima ne muleeta technical surveyor n'asurveying ettaka ne muli titling. I think Ugandans should clap for Century. Omuntu ogenda okula ploti n'otuuka kati eyitawa olaba wali kati ekyo kinnya toddayo kati awo eyo oyitirawo kati sasula. That's what we are talking about. Era nze ndowooza council, let's go and get opportunities mu Minister of Lands and I'm sure they are there. How to title land abantu bafunye batya confidence, how are you going to prepare them to definitely benefit from that? So, low housing supply and the need for new housing is 200,000 units. Buli mwaka Uganda egenda nga tefunye amayumba emitwalo 2. Yet construction rate of reasonably good house is estimated at 60,000 units, creating a deficit of 140 annually. Kitegeeza abannayuganda batasobola kufuna mayumba bagenda almost 14,000. So that's an opportunity. Kireetebwa ki? Haphazard development due to weak compliance. Nosanga ploti yo gye waguze eri ku kkubo naye nga tewali parking, tewali ki. I'm so happy nti mu land development kubanga I've moved with you, siri kuboogera, siri marketing, nekirala ne complaints maybe oba muzifunyeyo but not for such haphazard. Omuntu aguza omuntu ploti n'agamba kati ngenda yitawa ekubo liriwa terina kkubo ate olina kulikola ze seebaakati mwalaki, you know. But I'm so happy nti omuntu ate kyemumulaga mu office wano probably bwatuukeyo asobola okulaba title asobola okulaba ettaka nga weeriri. Next is inadequate infrastructure and settlements. Osanga mu settlement kitwalise estates nga teziri developed. I'm so happy nti you're telling people nti wano baguzeewo nti wano wawedde tuli ku developing endala. It's going to create opportunity. Growth of slums and informal settlement 60%. Buli omu azimba nga walaba. Eno ye manjuweeri n'ate ono yatadde omulyango. Like you see, we have actually a challenge. Council and you people, remember more advising also n'abantu mubawe options. Mbambe internet ejja tuuka. So zimba ng'olowooza fibre ejja yita wano. You know amazzi
amasanyalaze, so naye azimba nazimba